Bannayuganda naddala b'enzikiriza ya Kristo olwaliro bakedde mu kkanisa n'ekereziya okutendereza omutonzi okubayisa mu mwaka 2025 ate n'okumwebaza okubatuusa mu guno 2026. Ssabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja Musafiri akedde mu ekereziya ey'ekigo kya Mpasaana mu disitulikiti y'e Kakumiro okutendereza omutonzi. Mmisa y'okwebaza Katonda ekulembeddwamu bwanamukulu w'ekigo kino Reverend Father Simon Kasangachi. Era mwesomero Prime Minister hanaaba akwera yebembera misa akujjaji akwera licho. Ssabaminisita eno gy'asinzidde n'akubiriza bannayuganda okusigala nga bakuumye emirembe naddala okutandikira mu maka gaabwe kisobozese eggwanga lino okusigala nga litebenkedde mu kaseera kano ak'ebyokulonda. Fana tebeza byagamba obusinge kuleetebwa ebintu bisatu ekitiibisa kukyanga mpaka kuganyirangana kusawata soja kutwena tulibanga ekyakasatu akambe kusiima mumaka kusiima okutulyo kataka habwokuba kintu kikulu okusiima. Ssabaminisita bano ababuulidde ebimu gavumenti ya Pulezidenti Museveni bye bakoledde nga basaanye baddemu okumulonda. Omuhanda okumugulolo okuli awo Mpasaana kihengamu kibakuli bujaji sente za gavumenti. Ono alaze ezimu ku nguudo mu disitulikiti y'e Kakumiro gavumenti zeegenda okukuba koolaasi mu kisanja ekijja. Oluguudo lw'okuva Nabweru Kisiita Mpasaana Nkoko Kakumiro Mpasaana Nkoko Ntwetwe Masoro Mukebere peji 10 item namba 30 kusante tu President Oluwatu aluteekera mu manifesto. Nabbanja oluvudde mu ekereziya ayolekedde ekyalo Kakumiro mu gombola y'e Kisiita gye bakubye olukuŋŋaana ng'asaba okuddamu okumulonda awamu n'omukulembeze w'eggwanga. Nkwenda kubasaba byonna bino kubikora ab'okuba nyina wekitiibisa pulezidenti. Obusobozi yampaire nuwera nnyo okufuna ensako naye mbabagerawo. Singa talina busobozi obwo singa obundi talina naye obusobozi. And so akirinyo wakarumukanyi manayimu wa Pulezidenti Museveni. Benedicto Mulondo, BBS Telefayina, ageesigika.